kati abo bonna bategeera ddi abano bakyali bange bwe bamaliddewo amapeera gange. Bobi Wine n'abaana mikwano gye beeguddeko esayidi eno olubozi lukuta akati mu katambi esayidi eno ate nga King Saha munnange kye yeekola e Japan kikabuka bamutajja minati era nga nsinza kujja minati yogi ngenda kubeera nga ntandika wali era nga omukyala Babi Kyagulanyi yabadde ku kamera munnange esayidi eno lengera munnange olubozi lukuta akati esayidi eno nga teruggwa kibadde kitya munnange mu katambi wali omukulu munnange ate Bobi Wine ng'awayamuko ate munnange n'abaana esayidi eno agambye nti bamumalidde amapeera ge n'ebikajjo munnange esayidi eno bibadde bitya mu katambi ate maaso awo nkomewoko n'omuyimbi King Saha nja bavugamu olulala banaye temubeera ku motoka eyinza oba kubisa amasanyalaze ani piripiri wabo bonna ono ya Biriga ono ye piripiri sikyo ono Shakulu oli Mwajuma ono Sharifa oli Rama ono muganda wani Sharifa ono muganda wa Rama ate Prita aliwa yaddayo mukyalo emikono bagikolako ne giwona bazadde bamutwala mukyalo asoma okay kati mwena musoma Mwajuma osoma piki osoma klasi Pitu ate Biriga Biriga ani akuddako piripiri muganda wo yakuddako kati ani addako mwana yegwoddako oli muganda wa Biriga olimba ada ku piripiri jani kati abo bonna bategeera ddi abano bakyali bange bwe bamaliddewo amapeera gange n'ebikajjo temwalya bikajjo oli tewali waliwa wali mukyalo ebikajjo bannamasaka bajja ne babirya ojjukira ku mupiira abe masaka babirya kakati mulindeko bimere ne mujja kulya amapeera sikyo kale tewali ali mu kkubo bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde mu katambi ako akabadde kagetenga viral wali ku mukutu munnange ate gwa TikTok Bobi Wine n'abaana bambi engeri gy'ayagalamu munnange ate abaana wedda ali mu kuwayamuko wali olubozi esayidi eyo kati awo kankujjoko ate nkutegeeza ku munnange esayidi eno omuyimbi King Saha kye yeekola munnange ate Japan kikabuka esayidi eno bannange atugambye nti nno ye kati ali mu kuliisa buti ate nga waavooweka esayidi eno. Gambia abadde abyekola ate wali akatambi kano kabadde kagetinga ate wali viral ku mikutu egy'enjawulo munnange sayidi eno naye ng'ajjukira nti nno Japan eno ayinayo show era nga wanaaba avuddeyo ate agenda kubeera ng'agenda ate wali Dubai munnange sayidi eyo nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi ono munnange ate King Saha bwenti bwenkoze ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikole ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwenti.